Essula 10. Ddala ddala mbagamba nti atayita mu mulyango ng'ayingira mu kisibo ky'endiga naye n'alinnyira awalala, oyo ye mubbi era omunyazi. Naye ayita mu mulyango ye musumba w'endiga. Oyo omuggazi amuggulirawo, n'endiga zimuwulira eddoboozi, aziyita endiga z'amannya, azifulumya ebweru. Bw'amala okufulumya ezize zonna, azikulembera, n'endiga zimugoberera, kubanga zimumanyi eddoboozi. Omulala tezimugoberera, naye zirimudduka buddusi, kubanga tezimanyi ddoboozi ly'abalala. Yesu n'abagerera olugero luno, naye bo tebaategeera bigambo bwe biri bye yabagamba. Awo Yesu n'abagamba nate nti, ddala ddala mbagamba nti, nze mulyango gw'endiga. Bonna abansooka baali babbi era abanyazi, naye endiga tezaabawulira. Nze mulyango, omuntu bw'ayingirira mu nze alirokoka, aliyingira, alifuluma, aliraba eddundiro. Omubbi tajja wabula okubba, n'okutta, n'okuzikiriza. Nze najja zibe n'obulamu era zibe nabwo obungi. Nze musumba omulungi, omusumba omulungi awaayo obulamu bwe olw'endiga. Alundirira empeera atali musumba, endiga nga si zize ye, bw'alaba omusege nga gujja, aleka endiga n'adduka, n'omusege guzisikula guzisaasaanya. Adduka kubanga wa mpeera, so endiga tazissaako mwoyo. Nze musumba omulungi, era ntegeera ezange, n'ezange zintegeera nga kitange bw'antegeera, nange bwe ntegeera kitange. Nange mpaayo obulamu bwange olw'endiga. Era nina n'endiga endala ezitali za mu kisibo kino, nazo kiŋŋwanira okuzireeta, ziriwulira eddoboozi lyange, era ziriba ekisibo kimu, omusumba omu. Kitange kyava njagala, kubanga nze mpaayo obulamu bwange, ndyoke mbutwala ate. Tewali abunziyako, naye nze nzekka mbuwaayo. Nina obuyinza obw'okubuwaayo, era nina obuyinza obw'okubutwala nate. Ekiragiro ekyo nakiweebwa kitange. Ne wabaawo nate okwawukana mu Bayudaaya olw'ebigambo ebyo. Abamu ku bo bangi ne bagamba nti aliko dayimooni era alaluse, mumuwulirira ki? Abalala ne bagamba nti ebigambo bino si bya muntu aliko dayimooni. Dayimooni ayinza okuzibula amaaso g'abamuzibe? Yali mbaga ey'okutukuza mu Yerusaalemi. Byali biro bya mpewo. Yesu n'atambulira mu yeekaalu mu kisasi kya Sulemaani. Awo Abayudaaya ne bamwetooloola ne bamugamba nti, olituusaawo okutubuusisabuusisa, obanga ggwe Kristo tubuulirire ddala. Yesu n'abaddamu nti, nabagamba naye temukkiriza. Emirimu gye nkola mu linnya lya Kitange gye gintegeeza nze, naye mmwe temukkiriza kubanga temuli ba mu ndiga zange. Endiga zange ziwulira eddoboozi lyange, nange nzitegeera era zingoberera. Nange nziwa obulamu obutaggwaawo, so teziribula emirembe n'emirembe, so tewali alizisikula mu mukono gwange. Kitange eyazimpa ye mukulu okusinga bonna, so tewali ayinza okuzisikula mu mukono gwa Kitange. Nze ne Kitange tuli omu. Abayudaaya ne baddira nate amayinja okumukuba. Yesu n'abaddamu nti, emirimu mingi emirungi egyava eri Kitange nagibalaga mmwe. Mulimu guliwa mu egyo ogubankubye amayinja? Abayudaaya ne bamuddamu nti, olw'omulimu omulungi tetukukuba mayinja, naye olw'okuvvoola, era kubanga ggwe oli muntu ne weefuula Katonda. Yesu n'abaddamu nti, tekyawandiikibwa mu mateeka gammwe nti, nze nagamba nti muli bakatonda? Obanga yabayita abo bakatonda abajjirwa ekigambo kya Katonda, so n'ebyawandiikibwa tebiyinza kudiba. Mwe mumugambira ki ye? Kitaawe gwe yatukuza n'amutuma mu nsi nti ovvodde, kubanga ŋŋambye nti ndi mwana wa Katonda? Bwe sikola mirimu gya Kitange temunzikiriza. Naye bwe ngikola, newaakubadde nga temunzikiriza nze, naye mukkirize emirimu, mumanye mutegeere nga Kitange ali mu nze, nange mu Kitange. Ne basala amagezi nate okumukwata, n'ava mu mikono gyabwe. N'agenda nate emitala wa Yoludaani mu kifo Yokaana gye yali olubereberye ng'abatiza, n'abeera eyo. Abantu bangi ne bajja gy'ali ne bagamba nti Yokaana teyakola kabonero, naye byonna Yokaana bye yayogera ku ono byali bya mazima. Ne bamukkiririza eyo bangi.